Yes, once again baniza ku the generation amanya didozi mweleza brother Steven. Olwali tugenda kutunulira ekiroto ekya BUSS. Kiroto kino kiwanvuko kiriko areas nyingi ez'okutunulira ate buli muntu yenna wandibadde omanya ekiroto kino kubanga kiroto Mukama akikozesa nnyo kubanga communicating na okulaga amagenda ku bw'oyimiridde mu sseeyo omwoyo mukwano gwange. Abamu mugenda tandika okufuna ekiroto kino Mukama okubalaga kubanga akimanyi mujja bamutegedde kyekitegeeza so Mukama ajja bakikozesa nnyo kubanga ojja b'otegedde. Bayibuli egamba olimanya amazima n'amazima ligakufuula ow'eddembe. Sometimes you get confused along the way olota ebiroto nga tobitegeera. Bw'oba ng'oli mupya wano mukwano gwange subscribe connected engeri yokka gy'ogenda okuba nga otegeera ekigenda maaso wano. Watuddamu ebiroto teeka mu kiroto kyo mu comment section. Emikwano nga bina bagamba ebiroto bingi ngezaako bina kyensobola abeesa okuddamu ku WhatsApp biyiika buyisi kubanga people from Facebook social media wonna so bw'oba ng'oyagala okujoininga WhatsApp group yaffe mukwano gwange ngenda teeka enamba yange ku comment esooka ya WhatsApp yokka tokuba tokola ki kubanga egundi enamba esibwe by the way sigirina mu gundi yange ginako WhatsApp yokka so teeka message ku namba eyo tuyagala joininga WhatsApp group ejja kusangayo abantu bangi bajja okuyamba ku birooto baadimi you inbox them your dream bajja bakuyambako ku kye batasobodde njaba nkuyamba nange mbeerayo so ku WhatsApp birooto bingi naye ngezaako kyonna kyensobola mukwano gwange mpeereza ekirooto kyo naye nja kukiddamu naye ojja kumpamu ku time ngezaako kyonna kyensobola okubanga mbaddamu abamu njaba mbaddirangamu wano ku videos abamu njaba mbaddamu direct mu comment wano wennyini natandise okuba nga nziramu wano mu comment bwebanga nfunye time sijja nenkeberako nembako ebirooto byenziramu kale katugende mu birooto byaffe okuloota BUSS mu ngeri yonna mw'ogyotera kitegeeza kikulu nnyo okugambye watching a video until the end oleme kuyitwako mukwano gwange kale katugende mu birooto olota ng'ovuga BUSS olina okubako ebintu by'onootinga mu kirooto kino ekisookera ddala obadde ovuga otya ekyokubiri ani abadde avuga ekirala kutwe badde te BUSS okotanga BUSS ekulese ekirooto kino kirepresentinga okubanga destiny yo egenze mukwano gwange BUSS ekulese okay waliwo ebintu Mukama byateeka mu bulamu bwo opportunities Mukama zateeka mu bulamu bwo kati opportunity eyo ekuyitako nga tosobodde gikakinga sofuna ekirooto ekifaananako bwe kiti muli opportunities ezimu nga they are destiny opportunities Mukama nga opportunities agireese sometimes ayinza okuba nga alina kyakulaze mu kirooto notabitegeera bulungi kyobola mukwano gye tubagamba kinyo okuba nga ositadinga ebirooto n'obitegeera mukwano gwange so that Mukama bw'ayogera osobola okutegeera kyagamba Mukama waba ayogedde n'otategeera nga Bayibuli bw'egamba mu Yobu Yesu 3:14 ti Mukama ayogera mu birooto Mukama ayogera omulundi gumu ebiri wa abantu ne batassaayo mutima kati olina okutegeera ani ayogera mukwano gwange Mukama aba ayogera n'otassaayo mutima how are you going to do with your life ogenda kukola otya mukwano gwange how na Bayibuli egamba abakulembera omutukuvu baana ba Katonda so ojja kulotanga BUSS ekulese kubanga Mukama ayogera n'otategeera kubanga Mukama agenda oleeta omukisa opportunity gy'otagenda kulaba because sometimes ebintu Katonda byaleeta maaso gaffe gano agayikamu ettaka ne gafa zo butabitegeera because tebirabikanga nga Mukama abireese omusajja gw'ogenda okufumbirwa mukwano gwange ayinza okujja nga talabikanga standard yo bolowooza wajja okujja mukwano gwange n'omukyalo yo naye bw'atyo n'omukisa gw'ogenda okufuna mukwano gwe guyinza okujja ng'ogunyoomebwa kati bw'oba tewakibikkulidda mu nsi ey'omwoyo paka tolina kirooto kiwalabye mukwano gwange omukisa gwandikuyitako ntandika okulotanga BUSS egenze so okutanga BUSS ekulese kiri presentinga time wasting kubanga BUSS omukisa gwe guba gugenze ogenda kwokya obudde ng'oli awo okyasabira ekintu kyekimu obudde nga bukulese mukwano gwange magenda kukuleka time wasting kubeera stagnant ebintu byonna nebibanga biri messed up so okutanga BUSS ekulese obudde buba bukuleka mukwano gwange time wasting magenda gokugenda so mukwano gwange bw'olota ekyo ekifaananako bwe kityo genda maaso ga Katonda noonya Mukama asobole okukulaga osobole okukakinga up ne BUSS sobola otanga ogoba BUSS ng'ekulese naye n'olotanga ogigoba emisinde bw'oba osobodde ogikwata ekyoto ekyo kiba kiraga nti
osobola catching up n'amagenda go mukwano gwange, osobola catching up n'ebibadde byakuleka, osobola catching up n'ebirooto byo byobadde okyesinga mu bulamu bwo, osobola catching up. Ne bw'ogigoba n'ekulekera ddala mukwano gwange, manya nti no tonnaba catching up, weetaaga okwongeramuko mukwano gwange, okunoonya Katonda oba okwapagulatinga mu skills zo, oba kyonna kyolina okukola weetaaga okwongeramu amaanyi osobola catching up mukwano gwange. But most of the times kiba related na Mukama Katonda okutiriza abalese mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda. Basi ekulese ogigobye bigaali, kiba kintu kyakulemererwa oba olemereddwa, naye kyenjagala okugamba ng'omwana wa Katonda tewali kintu kyonna Mukama kyakulaga nga tolinaako ky'osobola kikolera. So osobola okulwana n'okatching up, ojja kulaba okulaba nga bbaasi ogikutte obuludi obulala mukwano gwange. Okuloota ng'ovuga bbaasi naye nga bbaasi teri mu control. Okay? Oloota ng'ovuga emmotoka, ovuga bbaasi naye nga control egaanyi mukwano gwange. Kijagala okugamba nti Mukama agezaako okukulaga nti obulamu bwo bukulemye. Obulamu bwo, your destiny is out of control mukwano gwange. Weetaaga okuddayo ewa manufacturer odde mu destiny eterere bulungi mukwano gwange. You're out of control. Toli mu control Katonda mwakusuubira okuba ng'otambulira ng'omwana wa Katonda. Your destiny is out of control. Oloota ng'ovuga bbaasi ng'ebintu byonna tebigenda bulungi mukwano gwange, manya nti no, your life is out of control. Wabula okuloota ng'otudde mu bbaasi ng'oli mu mirembe, buli kimu kyonna kitambula bulungi, Mukama bakulaga nti you are in the right place, oli mu magenda go, oseeyi otambula, Mukama akulaga nti byonna bitambula bulungi ng'otudde mu bbaasi bakuvuga. Okay? Bw'oloota ng'ovuga bbaasi nga eri mu control, ovuga naye nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nga gwavuga, yes, Mukama bagezaako okulaga nti your destiny is also in control. Buli kimu kyonna kitambula bulungi. Most of the times Mukama asobola kikozesa nga prophetic dream okulaga nti ogenda kubeera muweereza oba ogenda kubeera ng'okulembera abantu. Sometimes oba ng'oli muweereza already, asobola okulaga nti you're doing a good job okuba ng'okulembera abantu be, oba nga omuweereza ng'omwana wa Katonda. Olaba otudde ovuga bus, mulimu abantu nga naye ng'ovuga bulungi nga everything is in control. Wabula ate osobola okuba ng'oli mu bus nga waliwo akuvuga ng'akuvuga bubi. Otudde mu bus weeraliikiridde driver avuga bubi nnyo mukwano gwange, nga bavuga bubi nnyo. Manya nti Mukama akulaga nti ekifo ky'olimu mukwano gwange tebakuvuga bulungi. Sometimes oyinza okuba ng'obuuza Mukama, eno ekkanisa entuufu mwe mbandaga, Mukama nakuwa ekyoto ekifaananako bwe kityo ng'omuntu abavuga, mulimu mweraliikiridde naye nga bavuga speed ng'olaba agenda na causing accident. Okay? Mukama bagezaako okulaga nti ekifo ekyo si kituufu mukwano gwange. Bw'oloota ng'omuntu abavuga bulungi, Mukama bagezaako okulaga nti ekifo ky'olimu mukwano gwange kye kituufu. Oluusi oli ku kigaali ng'olaba mulimu mikwano gyo, oba mu bbaasi nga mulimu mikwano gyo, oba mukwano gwo nga yavuga naye ng'abavuga bubi. Mukama bagezaako okukulaga nti emikwano egyo gy'oli nagyo si mirungi. Oluusi emikwano egyo mulina group ze mweassociatingamu naye nga olaba nga nawe kennyini tozitegeera bulungi. Oluusi ekyo ekifaananako bwe kiti nga muli mu mmotoka. Oluusi eyinza okuba nga si na bbaasi, sometimes ekiyinza n'okubeera nga kiroole ky'oliko naye ng'olaba weekutte ku butayimba. Omanyi bino biroole byaffe ebya Uganda biriko obutayimba, bino ng'ebitwala ebyamaguzi biriko obutayimba. Kati ng'oluusi otudde ku kiroole ng'ekyo ng'avuga, kati nga weekutte ku kiroole mu butuufu olinga agenda okugwa naye ng'avuga bubi nnyo. Mukwano gwange Mukama bagezaako okulaga nti waliwo kampani enjawulo gy'olimu, sitegeeza kampuni zino ez'emirimu oba abantu abakwetoolodde oba environment yonna ekwetoolodde naye nga ekuvuga speed mukwano gwange, kitegeeza nti nno yakusuula busuuzi. Twaka gy'oliko, direction gy'oliko oba oluguudo gy'oliko si lulungi ng'omwana wa Katonda, si lw'ogwanidde okubeerako. Sometimes osobola okuloota nga bus ekoze accident, omuntu abadde abavuga n'akola accident mukwano gwange. Ekyo kino Mukama asobola kikozesa okulaga direct accident. Sometimes relative wo oba omuntu yenna gw'omanyi oba nga tumumanyi ng'abadde mu bus n'olaba accident oba ng'etomereddemu n'omuntu. Okay? Mukwano gwange sometimes ekyo kisobola okubeera direct nga accident egenda kubeerawo. Sometimes Mukama asobola kikozesa okulaga ng'obadde ovuga emmotoka n'ekola accident, gwe ng'ovuga n'otomera
Mukama asobola okuba nga akulaga nti ogenda kukola loss, okay? Ogenda kukola kye bayita loss ennene mukwano gwange, egenda okukostinga. So beera very very careful nga gwe abadde aloota n'okola accident. Sometimes nga onaatera okukola accident n'oloota nga onaatera okukola accident naye tugikola ki? Ndagikola Mukama akulaga nti your life is out of control. Ebintu byonna tebitambula bulungi, weetaaga okubaako byotereeza ng'omwana wa Katonda. Sometimes osobola okuloota nga ogenda kusimbula bus n'egaana ostartinga. Okay? Ogezaako okustartinga bus n'egaana okola ki? Okustartinga. Mukama bakulaga nti delays mu bulamu bwo, delays kwolekedde okulwisibwa mukwano gwange, time wasting, okwonoona obudde. Kitegeera mukwano gwange, ogezaako okutandika basi n'egaana okutandika. Kirepresentinga ki? Delay, kulwisibwa mukwano gwange, kwonoona budde. So ogezaako okutandika basi n'egaana okustartinga. Manya ekirooto ekyo kirepresentinga delay, ng'omwana wa Katonda. Disappointment, ogezaako okutandika ne bigaana. Disappointment, bintu bifaananako bwe bityo. Ekirala, bw'oloota ng'oli mu basi nga nkadde, ekibasi nga kikadde kikekete ky'otambuliramu mukwano gwange, kyolina okutegeera nti Mukama akulaga nti wakyaliwo ekibi ky'okyakola. Wakyaliwo ekibi ky'okyakola ng'oloota oli mu basi ogukadde, wakyaliwo ekibi ky'okyakola mukwano gwange. So kebera obulamu bwo. Oloota oli mu basi nga mpya. Basi empya representinga new beginning, representinga new opportunities, representinga new career path. Oloota oli mu basi nga mpya nga mwotambulira, representinga restoration, ti Mukama akuziza bujja, aziza bujja obulamu bwo, aziza bujja amagenda go, arestowalinze ebintu byo. So you're good to go ng'omwana wa Katonda. Oloota oli mu basi mpya. So obanga oli mukadde mukwano gwange, weegendereze, wandibanga waliwo ekibi ky'okyatambuliramu mukwano gwange. Wala ate bw'oba oluta ng'olinnye basi nga nkyamu, obadde olinnya zigenda bunnamwaya mu ngobe, okakana ng'olinnye ziddawa lwakitula. Bakyo bagambye lwakitula. So olinnye basi nkyamu, mukwano gwange, kijagala okugamba kirepresentinga okubeera mu kifo ekikyamu. Katugambe obadde obuuza Katonda, wano we mba nkola business, ate olinnye basi nkyamu. Mukama ngende noona omuntu, ate olinnye basi nkyamu. Kyekirala, Mukama ono pastor wange oba n'ekkanisa mwe mbandaga, olwota olinnye basi nkyamu ng'olinnye zigenda wa? Obadde ogenda Kampala weka ng'olinnye zigenda Jjinja ng'oli eyo sayidi ze gye Kamuli. Obanga gy'okwata kwani bwe Mukama bakulagirawo nti obuze okute basi nkyamu. So olina okwegendereza ekyoto kya basi mukwano gwange. So otambula bulungi nakujjukiza kirepresentinga control eri obulamu bwo, kirepresentinga nti you focused, kirepresentinga nti you discipline, otambula bulungi ng'omwana wa Katonda. Ekirala kyolina okwetegereza ku basi, sometimes oyinza okuloota nga basi ogivuga speed naye nga tewali kweraliikirira, everything is in control. So kyawukana okuba nga bakuvuga speed, mugwa mu binnya, mu buwuka bwe mukola ki, wakuba amakonda mulinga baagala okugwa nga mweraliikiridde. So okubeera mu basi ng'edduka speed naye nga waliwo emirembe, nga tewaliwo fear yonna, Mukama bakulaga kye tuyita okuteramu speed mu bintu byo mukwano gwange. Quickening spirit abasinga mumanyi bulungi, omwoyo w'okwanguyiriza obulamu. Naye Katonda amanyi oluusi okwanguyiriza obulamu, ekintu ekyandikutwalidde ebbanga eddene n'akikola mu budde butono nnyo. So olota ng'oli ku basi edduka speed naye nga muli mu basi omulimu emirembe, temuli kweraliikirira, ng'olabye ddala buli kimu kyonna kigenda bulungi mukwano gwange, ebeera quickening speed, omwoyo ayanguyiriza obulamu. Then okuloota nga oli mu basi oba ng'obbye basi oba basi nga nzibe mukwano gwange, ekyoto ekyo kitegeeza nti God is not happy with your work mukwano gwange. Kyandibanga waliwo obukumpanyi obuli mu business yo, oba olimbalimba bakasitoma, obaguza ebitaweze, oli enguzi, mukyalimu obuntuntu Katonda bw'atayagala mu business yo, ng'olaba oli mu basi enzibe. Ngambe basi representinga amagenda, destiny yo mukwano gwange. So wandibanga entambula zo mu bintu by'okola mukwano gwange mulimu obukumpanya, and God is not happy with that. Katonda si musanyufu n'omulimu gwo mukwano gwange, oli mu basi nzibe. So way out okola otya? Kyolina okukola ng'omwana wa Katonda, bw'olaba ekyoto kyonna nga si kirungi,
tukwatagana ku BUSS. Tandika okuyingira mu kusaba n'okusiiba weegayire Katonda. Bw'obanga tomanyi kye wakoze, bw'obanga tomanyi kigenda maaso, buuza Mukama akulage, anaakubikkulira. Ogwe maaso ga Katonda weenenye ng'omwana wa Katonda. Katonda restoralige buli kintu kyonna era ajja kukulaga, ajja kuwa ne message eraga nti ebintu byonna bigenda kutambula bulungi. It's again eno Chosen Generation what na subscribing njagala okujjukiza. Subscribing ebintu bino genda bisangawa naye kakubuuza. Genda bisangawa. So you need to understand Katonda bw'ayogera kikulu nnyo ky'ovala twasalawo kubanga tuddamu ebirooto wano mu comment section at least ofune w'otandikira oba wano ku video zaffe jangu olabe ebirooto eby'enjawulo mukwano gwange. Ofune nga w'otandikira tolinda kumala ku YouTube ate n'ojja n'odduka BUSS TV yagira ki okuluta BUSS kitegeeza kino oliko studying obusobodde buyinza obutabeerawo mukwano gwange. Genda okumala okustudyinga BUSS kitegeeza ebirooto era kibitegeeza ng'akadde kayise. Omukisa gukulese opportunities ng'etemye BUSS ng'ojja kuddamu girinda mulundi bulala mukwano gwange. So beera ng'olaba video zaffe buli kaseera, beera ng'oyigiriza abantu abalala, beera ng'osharinga olaba nga message etukola nnungi lwaki oba tokisharinga nga tolwisi osharinga bu comedy n'ebintu ebirala. So mukwano gwaffe obulaba nga message eno nnungi shalingako n'abantu abalala mu groups endala eyo gye mukuŋŋaanira. Bobeereze ku bubaka buno mukwano gwange bujja bayamba nnyo. Nawe ojja okoze omulimu gwe gumu nange gwenkola mukwano gwange. Buli bw'oba nga osharinga obubaka buno. Ekirala kona kalayiki ako kayamba video eno YouTube ogitambuza ogiwa abantu abalala bangi. Teka ekirooto kyo mu comment section. Mikwano nina nina comments nyingi mu comment section mwena mukimanyi bulungi almost nakola video ziri mu 30+. Buli video ne commentingibwako buli lunaku. So abayina number yange ya WhatsApp almost dreams are pouring like nothing. Sometimes I lose control. Okungeri gye nsobola okontrolinga mu messages ezo so nzira mukoze nsobodde mukwano gwange. Bwe mba sikuze babitonyiiga ngezaako kyonna kye nsobola okulaba nga mbaddamu ku WhatsApp. Antera okuddamu ebirooto ebiri complicated ku WhatsApp. Abasigadde nja baddiranga mu comment wano wennyini. Ebisigadde nja bambiddamu ku videos eza YouTube. So nja kukola kyonna ekisoboka wonna mba sobodde baddamu okulaba nga nziramu ebirooto byammwe kubanga kya mugaso nnyo Katonda bw'ayogera okuba ng'otegeera mukwano gwange. So ekuumire kuno ku The Chosen Generation. Ensabika tulina ebintu bingi bye tukola. Twaggulawo ttiimu y'ababuulizi b'enjiri ku ground babuulira enjiri evangelism y'amaanyi. Mmwe bazungu baffe mwe basponsa baffe. So mwe balina bena batusponsalinze ttiimu yaffe ey'ababuulizi b'enjiri. Once again, kamuzikirize mbasiibule. Mukama bampeera omukisa, abanjagalire, abansanyusize, ate abayambe okubanga amutegeera bw'ayogera. Mubeere bulungi, sigane BUSS TV, tusikane video eddako, mweraba.